ekizibu ky'omwavu yenna waali ayagala atandike n'ekinene ekyatasobole. Kyekyola ng'omuntu akaaba obwavu leero n'akaaba school fees leero n'omwaka ogujja n'akaaba n'ombuza school fees ogikabidde ebbanga emeka ng'emyaka 4 5. School fees bakikaaba omulundi omu. Kati mwenna abaagala okukitegeera kwata school fees w'abaana batuula awaka olangire ekyo bayita deedi y'omwaka okwate ekintu kino okitandike. Toliddamu kulaba ekizibu kya school fees. Naye ekizibu ky'omwavu yenna atya okuswala n'aswalira ddala. Agaba nandaba batya ate n'aswala nga bamugoba mu nyumba, n'aswala nga abaana balemye okusoma, n'aswala nga abaana baddusa awaka. Nze kyanyamba obulamu bwange bwonna simanyi siniya siri efaanagana etya. Bwe natuuka mu siniya y'okubiri ngenze kukola yiganga motoka biki byonna n'obunyuna biki byonna, ate taata n'agamba sobola kubeera n'omwana mu famire nga talina diguli, nansanga yiganga ne bankwata lwampaka ne banzaayo. Ninge nange ningamba abuna ali nsoma nabo senior 2 kati bonna bali mu senior 4 ate nze ngende mu senior y'okusatu. Nze sikkiza kusemba nakyo. Nimbuke y'okusatu ninkyusa essomero ningenda mu ssomero eddala. Fena twayingira senior 4 fena olwo. Halo? Nimbadde mu taxi. Gamba Gamba haleluya. Kirwa kintegeeza katubonda olowooza ngu sina siisa kisoma ate ng'omutwe okukola kintegeeza genda oddira abaana bange okaba ngo olina kakaputo ka million 2-3 sooka obatuuza omwaka oyekwase covid ogambe covid baana bange ekyalo omulinde tumugenda nemufiirayo gwe kwata miliyoni oseetinga ekintu kino mu lujja ozimbe ekirala mu kyalo wammwe okwate emitwalo 40 ogatwalira essengawo omukyala ayina ettaka mu mwanyi asimba omuddo ogwo mu mwanyi gwokomawo Kampala. Halo? Gamba nkomyewo. Oseetinge kino otandike n'omumyu mumeka akami kazaala obwana 4 5 9 10 kazaala obwana 16 atandise n'omumyu 3 akami ne kazaala abaana 8 8 omumyu 3 babuzadde obwana mumeka 24 omwezi okukola ki nubuzaala ogwokubiri 24 ogwokumeka ogwokusatu bwe kazaalo gwokuna kaba kazaalo gwokutaano buno bwasooka 24 ng'obusajja 14 obukazi busigadde mumeka 10 muyiga okubala ate namwe simu abalina ekizibu eyabasomesa solving equations eyabonoono n'abasomesa 2x minus 1x n'atabasomesa n'abalimba ngu 2 bw'ogattako 2 zikola 4 ate yo wabo 2 bw'ogattako 2 zikola 22. Gama bakusomesa obumyu ne batakusomesa emigaso erumu. Amasomero gonna gasomesa abantu okulunda omumyu. Omuzungu bwe yategeera ng'Omwafirika Katonda nga bwe yamutonda n'omu n'atandika okulya ennyama y'akamyu ng'ali muto. Amala emyaka 8 nga talwadde pressure, talwadde mugongo, takabye mwanyi ga kisajja, takabye mwanyi ga kikazi, n'agaana okupromotinga akamyu ne bapromotinga enkoko etali mu kiriisa. Ne bategekera ekkubo ly'okuyisaamu eddagala kujja mu Africa. N'osanga buli stage eriko ennyama yaki ate ne bafuna n'abaana abagaga alunda enkoko tagagawala atunda obukoko butanaba kulya yagagawala kubanga enkoko eri okusinga omuntu n'omwana n'omukazi abatunda obukoko obuto butanaba kulya be bagagawala alunda enkoko tagagawala. Halo? Taro ndayira Katonda n'amalwadde obandaba taro alunda embizi n'agagawala okujjako omwavu yakopa bibi bw'alaba oli alunda embizi zikola ki zonna zinyirira naye atandika kulunda embizi. Kumbe bana balina amaduuka agatunda emmere y'ebisolo be bapromotinga okulunda embizi musobole kugula emmere y'embizi. Kati bw'ohura bategese emisomo y'okulunda embizi baba balonda akatale k'emmere y'ebisolo. Kati gwe omwavu n'oyegola sente n'odduka n'ossaako ekinyumba ky'embizi. Kumbe walaba oli azirunda alunda embizi n'agagawala bali abantu bameka asookerako ddala y'omusajja n'omukyala nga ayina essomero ng'akawunga kwonna akasigadde ebijanjalo byonna ebisigadde babitwala mu mbizi bya bwereere
Halo naye gwe oli makanika genda oddire oiro n'ennatta ezaakunkumuse ozitwalira embizzi ziri. Gwe ovuga booda genda otwaleyo emipiira emukadde. Halo omulala alunda embizzi n'agagawala yalina ekyuma kya kasooli. Omuganda w'emubende bw'atwalayo kasooli bamukuba nga kasooli akola kyakyo akola ki ng'alina bamuguza enusu eki gwamugula ku dduuka omugula 8 naye gwayiba kubira kyakyo kumbe kyakyo bamukola batya oli amugula 10 gwe nawe n'ozimba ekyuma n'ogenda kumugula 607. Ebinyumba byonna bisigadde by'enkoko nga tibiriimu alunda enkoko emirundi eki. So twebaza Mukama sawa ezze ku promoting ekibayita ennyama y'akamyu. Mwena mugenda kutandika kugirya lwa mpaka na leero basaze hoteli yakoze gama atandise n'omumyu 3 okumala emyezi 8 giwandika emyezi 8 obeera omunafu atayiga ekibayita farming as a business naye yabadde mu kirasi wakateeba n'ogoberera emisomo yange ku TV ne ku radio ogenda kuba ng'olina omumyu 1,500 mu myezi 8 obeera n'omumyu 1,500 yatandika n'omumyu 3 obumyu 1,500 gamba 1,500 buli kamyu tutandikira ku mitwalo emeka. Alo kenezarwa omumyu tubugula emitwalo 3.5 naye memba waffe hariho bana beereetesa omumyu nga babuguze mu byalo buyina enkuku ne buyina envunza tubugula n'omutwalo gumu kitundu kubanga si bwa wano naye yaguza akamyu wano ne bakwa rusiiti ne bakwa license ng'osevinga n'esawo Uganda akamyu katandika ku mitwalo 2 tukomera ku mitwalo 16 akamyaka kizira bakafaanagana n'enyinkana naye buno bagana ne balondayo mu nsozi za Mbale babukutte mu kibira ne babuleeta nga bulina envunza ne baleeta wano obulwadde gumu kitundu genda obuleeta mubalage olabe kyako buleeta olaba omusajja kateeba ngula omumyu emitwalo 3 omukazi yagenda n'addira obumyu obuto ng'akamika akazaala bulina wiikisi meka nga tubulina na bwoya n'abuleeta mpaka wa kati sooka olabe kubanga bawudde ng'ongula omumyu emitwalo emeka kati bwabanga sikaguze 2 agenda kukuba esimu ku radio kateeba otulimba tulese kati kanu bakalya ngula omumyu bwakulya kati aleese kanu bw'omugamba ka 12,000 15,000 kubanga nange ngenda kukalunda ati watugamba emitwalo 3 ku radio nange musooke mulabe aleese akabeba bebakuba radio ku simu kateeba byosomesa abantu otulimba n'abuleese omumyu n'obungobesa bano bamugobesa buzzeeyo bwabasibwa 12,000 buzzeeyo waka mukitegedde obuzibu buli njagala omumyu obutusala tukole mu sausages kati kwenyamako katubooka mugobesa agenda ku radio nawolanga oli mu studio alo kateeba tuli enu tulina rosemary kyotera tomugula ng'ekisibu kiri kwani ayina ebikolo 8 bya rosemary ayagala tuvuge emotoka enywa amafuta ga mitwalo 15 nga tugenze ku bikolo 8 eyabeera bizinesi amusala amwandika muleete wano gama obumyu 1,500 tayimuza emitwalo 2 ziba sente meka buli mwezi emyezi 8 kwata milioni za 3 divided by 8 months buli mwezi ziba sente meka n'emitwalo 10 yogenda kusindikira sengaawo mu kyalo nga buli mwezi akusindikira emmere omuddo gunkuwadde senga akusindikira omuddo ku mitwalo egi naye nga buliisa omumyu 1,000 ogwo omuddo guba gusala buli wiiki sibira ogusala tugenda kuyigiza bakola mu pellets ziruda pellets ng'omumyu 10 buno bwonna bwolaba bwonna bulya kilo emeka kilo yanusu 3,000 nubunywa amazzi nubugwa nubwebaka kwata milioni za 3 divided by 8 months mubale ekibalo kirwa afande lwa mudola samu sanitizer mu ngalo bagenda kukwata ku mugati musogomba samu sanitizer mu ngalo ekibalo kirwa olaba okubasomesa milioni za 3 okugabira emyezi 8 kibatwalira esaawa ezi
naye singa mba nesomesa solving equations 2x minus 2y formula and what byonna ebyo obale bitalina ebikutwala ebyo obubala mangu omuzungu kyeki yakola Africa nga producinge balebbala abagenda kukola mu factories zaabo ne bategekera syllabuses bwe zityo gamba sirwanisa kusoma nange ndi mu kuzimba university naye university yaffe bw'omala okusoma biro ebikyankalanya omutwe ate osomerako n'ebigasa nga buli lwofuluma otandikirawo nabiri kubanga olina okubusoma kubanga tteeka lya gavumenti olina okubuza solving equations bya Gaddafi biki byonna naye n'oteeka muki naye tugamba ngu biri biteeke mu bwongo buno obulala naye buno obwawanuwanu teeka obubakola pellets emmere y'obumyu oyinza ogamba bukwateko abala bagenda kubulya tebabukwatako balage wanika omuddo gunkwadde guli omunene gwe gubakolamu amakerenda gaki ge gubakolamu emmere yaki y'obumyu gamba emmere y'obumyu akami kalyaki ate bw'olibuuza omukazi ngu wafumbye ki ate emmere oyo omutwe tukola akami kalyaki amalagala ga lumonde ebikoola bya kabeji kalya kalandalugo kalya mukasa kalya sere gudu anayogede sere ofunye gudu genda omusajja kwanjuli ngu wafumbye eki mukyala mmere tasagamba nafumbye ekyenyanja n'ettooke n'ennyama n'omuceere gulawo olabe